Kawa Kyaddondo East mu Parliament Muwada Nkunyingi asabye abatuuze b'ekiteezi obuteraliikirira ku luguudo oluva Empereero okudda ekiteezi oluludde nga lubassa enfuufu ng'agamba ensonga y'okulukola okulaba nga luyibwa koolaasi agikwasizza maanyi nti era mu bbanga eritali lya wala lujja kuba lutandikiddwako okukolebwa. KCC has awarded the contract to CCC, this same company which constructed the Entebbe Expressway, to construct from Chitezi to Katadde. Now, the awarding agreement also requires government, and specifically through Wachiso, to construct, there's an elaborate agreement, to construct Kawanda to Kumunana Road through Chitezi, then from Munana to Seta Road, and also from Katadde to Buwambo. But this particular contractor is going to construct from Chitezi, from Perere to Katadde. The launch has been done. The company was given 18 months from the date of the launch, and I emphasized on the launch that the agreement clauses require for them to do what we call forward maintenance. That even when they start from Mperere, they need to first of all continue maintaining the road up to Katadde and also watering it to avoid the dust. Oluguudo luno olw'ekiteezi Buwambo luwangalirako abantu bangi nga lumaze ebbanga nga terukolebwa. Muwadde okwogera bino abadde Kiteezi Recreation Gardens ku mukolo gwa bannalotale ettabi ly'ekiteezi bwe babadde batuuza pulezidenti waali omujja Damali Nakyazze Joyce ng'omukolo gw'okumutuuza gukoleddwa Rotarian Henry Luzinda eyaliko omumyuka wa gavana wa Rotary. It is now my humble pleasure to request that we officially install the president. Therefore, dear our family, all of us upstanding, of course, once again upstanding, we now officially install Damal as the charter president of the Road Club of Kiteezi. Luzinda alaze obukulu bw'abavubuka okubeera mu lotale n'ategeeza nti eyamba abavubuka okukula nga balina ensa. Mukisa gw'amaanyi nnyo Munnafrika munnaffe yagenda okuba omukulembeze wakulu eri ku ntikko ate ne Damali omukulembeze wano wansi mu kitundu kyaffe. So tulina ekkula nnyo okulaba nti abavubuka abaawana ekiteezi baba ku ntikko ku kukiikirira emiramu emikulu gy'ejogedde waggulu okulaba nti gituukirira mu bitundu okulaba nti gibeerawo okuva n'olwaleero paka. Damali Nakyazze Joyce atuuziddwa asanyukidde obuvunaanyizibwa bumuweereddwa n'awera okubutuukiriza. Tugenda beera ne installation era nga abantu za Kongo omukulembeze omupya owa kiraabu eno. Kuza bonna abavubuka abali eyo okujoyininga Rotary Club zonna in different areas, and also taking this opportunity okwebaza Mother Club, Rotary Club of Kiteezi okutubeerawo hakuna kuno bulungi. Annette Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Webale nnyo Annette Nakayibaale mu kiseera kino katufune ekigambo mu bigambo n'omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda.